Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli mutya linnya lyange nze Sonko Muhammad. Tuli ku nsonga z'omugenzi katumuyita mugenzi Jajja Bini. Lokonge Ivan amanyage agaddala aka Jajja Bini. Ono yatufaako olwokuna. Lwa wiiki eri ewedde leero Friday kitegeeza awezezza wiiki namba n'olunaku lumu nnaku bbiri bukyanga afa. Nno taziikibwanga munnange. Omulambo gwo gukyali mu ddwaliro ekkulu e Mulago guli mu ggwanika gy'ogenda maaso n'okubeera nga ate gukuumibwa. Twagala okuba nga tubawa updates ki ekiriwo kyekigenda mu maaso banyimadde mu nkubira amasimu omugamba what happened ki ekiriwo ddala ki ekituufu ekyaliwo ngenda bawaako ekitono kye nninawo kye mmanyiiko right now. Sijja bawa byankomeredde kubanga waliwo abavunanyizibwa okugaba ebyenkomeredde that is police. Era poliisi ya Kawempe tugyebaza ne sekwebaza okuba nti ensonga eno egikutte mu ngeri ya kintu kikulu n'okubanga ate etunyiriza okumala ebbanga paka lwe twazuula Jajja Bini yafa n'okubanga baterese omulambo guno mu ggwanika e Mulago. Twazuula Lwakuna, Jajja Bini yafa Lwakuna, tuzuula Olwokuna olwaddako kitegeeza mulamu maze wiiki babadde bateekateeka gutwala kuziika mulimbo bateeke buteese eyo olw'ensonga ono bwe yajja mu nnyumba mwe bajjiira completely Jajja Bini yaggwawo kamba agambe bwenti kuba byafuuka bisirinza. Abalabeko video bagenze butambula ku mitimbagano omulenge ejje gwagenda gwakamu solo kwesa inbox yange nemba nga nkwa video bano followinga kubanze sigenda gatta video za miramaga bagifanika mu video eno olwa YouTube tebikirizibwa nekira bifaanana bubi n'abantu beseetaga kulaba ebisirinza oba emicho mu Jajja Bini nga bwe yali afaanana n'omuwala gwoli saagala mulabe ebintu bino nga ebifaanana emitima gya mugenzi obutasigala kyekimu kwanza nafuna chance ebiraba negwe nali naye Josh Jamaica munegwa badabira nnyo naye ne Josh olwalaga ebifaananyi yakaaba amaziga aptuna wacha akaaba bulwalooza ku bifaananyi biri era nane okubeera nga mbaleetera mu kamera n'ebigambo byamulema okwogera so Josh sobola genda maaso kulaba nga ate mubakomerezaawo mu kamera nja mufuna gye bujjeyo nga amaze okuba nga adda mu nteeko ne nange bukyanganda ebifaananyi bino seebaka embeera nge si yemu omutwe gunzunga okwebaka kuzibu okulya kuzibu because Jajja Bini bafaananira ddala bubi nnyo yaggwawo tosobola you can't identify Jajja Bini. That's why omulambo gukyalemedde mu ggwanika taata yabadde wane wakawendi ewange najja nga tumanyi tunasobola okufuna omubiri gw'omugenzi tugende tuziike bye tuziika naye kyakalubye mu twatuse ku poliisi batutegeeza nti balina okukola DNA bakakase nti ddala taata ono omubiri guno gugwe kituufu gugwe ne poliisi naye ekakasa okusinziira ku bye twagiwadde n'okuva mu baneighbor nawe abadde afollowinga tulina okakasa okutuufu nti gugwe naye mu mateeka tulina okugoberera kino kola DNA olweko wala okuziikuula kuba abantu babulanga bulijjo wayinza ovaayo omuntu omulangaga muntu wange naye yabulira mu Mulago yabulira naye yajja muliro ate bayinza okuddamu ne batuziikuza kola DNA again so tulina okulinda so twadde ku poliisi olunaku olwokuna olweggulo poliisi ne tutegeeza nti DNA negenda twala ennaku bbiri oba okitegeera kuba teba express so ngenda kuddamu communicatinga nabo olunaku olw'enkya olw'omukaaga ssaawa nga 5:00 nga Madam Saidi bwenyinyonnyodde bwe tunaba tuzude nti DNA efulumye nga eri positive ekwatagana bulungi nnyo so nja kuba nga ate era mpita ku mukutu gwe gumu mbeere nga mbategeeza ki ekiriwo ekigenda mu maaso bwe tujjayo mubiri gutuukirawa tugenda kuziikawa transport anabeera wa ssente meeko kuva ku kyalo wabadde awangalira that is bweyogerere Wellspring paka gye tunaziika Jajja Bini biki ebinaabawo binaaba bitya abakomedi store wambeebaza munkubiddeko kasimu nembeera nga manyonyola ebintu bino. In fact ninganga nze mutu omukulu mu nsonga eno lwaki Jajja Bini nze mukumufuna okwange yali akola karaoke nenzija mufule professional comedian era abadde mulaba skits zibadde zitambula zibadde ngako good talent before TikTok okujja so covid netwawula mu kunga embeera covid mwana mwagimanya nga bwe yali eri Jajja Bini yava wane wange nabeera nga ate agenda na joininga Kapale MC Kapale nakola nayo kumala ebbanga ne batuka ne bafuna obutakkaanya ne bawukana era bimwabira bako mawulire covid yatuuka okuggwako nengamba Jajja Bini komawo tukole n'akomawo ne mukomya ku kyalo kino ne mu nnyumba wabadde asula nze yagifuna ewa mwami Mayambala nawe jangu labe ennyumba eno n'atika ebintu bye twabitikkula na kiro ne munego yalizanyanga ne comedy gwe bali bayita Shakira ne tutikula ebintu ebiyingiza mu nnyumba so Jajja Bini n'abeerawo bw'ati n'abeera nga atambuza obulamu ng'omuntu yenna tayimu etuuka n'ogamba tulina okufuna omukyala abadde yafuna omukyala omuwala gwe abadde ali naye era Jajja Bini watuukidde okuva mu bulamu obw'ensi eno abadde alina omuwala mwala badde yatambula mukunga agenda mu nko waabwe n'omuwala badde alina olubuto lutolakino lwa myezi emeka lwa myezi 5 era ndi mukaweefube w'amaanyi nnyo okulaba ng'omuwala ntumuwa counseling tumugumya nti kuba akawala katono bambi kwa tumugumya nti bino bibaawo atuyambe olubuto luno lemefuna kizibu kyonna lusobole okubaawo at least tusigaze omwana wa Jajja Bini
kubana abaddeko ntata wa jjajja Bini n'angamba talina muzzukulu ava mwana mulenzi kitegeeza family tenayingiza because abawala bazaala bafulumya wabweru ate abalenzi bazaala bayingiza munda mu family so ng'embeera bwetyo bweri ne update z'okuzika zonna zigenda bbanga zifuluma nga zigenda mu maaso kiki ddala ekyatuukawo ku jjajja Bini yajjira tatuka kyokujjira muliro eyabookya yali amumanyi lwaki bajja babiri nga bawala bali basatu mu nnyumba jjajja Bini tebamukwata nti namuka omusajja nabookeza mu nnyumba nedda ne bino byajja bitya suspect police emulina wa suspect ono mbu ayogera agamba bali bajjira mu kisenge yanga ali mu ddiiro naye kyalo kyatuuka n'okuŋŋaana ekirimu abantu abatiyi abayitirivu ennyo naye mbu ye teyalaba muliro bwe bityo naye omuwala yeekya jjajja Bini gwe tulowooza polisi gwena nga suspect kuba bimbaga si byankomeredde alowoozebwa polisi gwena nga suspect omuwala ono ayitibwa Susan Kayitesi ono yajjangako kewa jjajja Bini okusinziira ku byenfuna era mbu ne bannayiba bwe balabye ku mukyalo n'ekifaananyi kye bagamba baamulabako okwo wa jjajja Bini ne Christmas mbu yali sayidi eno era baaliko bonna naye mbu baafuna obutakkaanya so Susan Kayitesi ono n'afuluma mbu yalina mu kapale ka short budde na bwakiro ne beekyanga oba waliwo okuba n'okulwanagana omuwala ono akwate kubona kola kinagenda omwala jjajja Bini gwe yajja naye bali bamuyita Patricia Alinda agambibwa nti ono mutuuzi w'e Najera Patricia Alinda ne jjajja Bini okutuuka okugenda ew'omuwala ono buli omu yagenda lulwe era Patricia Alinda ye baamumaze omuziika Kabaale bamuziise naye Patricia Alinda abadde kazini wa Susan Kayitesi Susan yabookyereza mu nnyumba Patricia Alinda gwe waayokyezza ne jjajja Bini abadde amuyinako oluganda kutwalize wamu bamuziise mu bitundu by'e Kabaale oba okitegeera mu Nnyange naye jjajja Bini yagenda ew'omuwala ono ekiro ku ssaawa 9 ow'omuwala Susan Kayitesi nga mukubidde essimu era waliwo bodaboda ngwenzijja okukweka ekifaananyi kye naye n'atayimu nga kyetagisiza nja kujja naye mukoleko interview nabimbere nga mbiraba naye nja kukweka ekifaananyi kye olw'okusigala nti omuwala ono abeera nga ali seefu yavuga jjajja Bini ku ssaawa 9 ez'ekiro n'amutwala ewa Susan Kayitesi era n'akwata ssente emitwalo 2 n'agisasula owa booda n'akwata kage n'agenda naye n'amugamba tolaga nti gy'ontwala omumanyi wabula nja kukubira essimu onkime oba okitegeera munnange so wa booda n'avaayo kakati Patricia Alinda okuva e Najera naye yalina owa booda we yamuvuga n'amutwala ku Lwokuna ye yamutwala Lwokuna lwe bajjira mu muliro luno emisana naye owa booda naye yakanze kulaba nga takyalaba muwala yamugambye nti nja kukubira essimu nkime nga tamulaba koyo waye kanvuge nkoleki ngendeyo yagenza okutuuka nga amawulire gaafuna nti ng'owaleese munnange olunaku lw'eggulo bajjiridde mu muliro omuliro guno gwakwata ssaawa nga 10 ez'akawungeezi okusinziira kuba eyewitnesses abali omuliro guno nga gukwata waliwo omukyalo omwe tunyonnyodde n'atugamba nti jjajja Bini yajja wabweru n'agula kasooda jjajja Bini adagala nnyo abaana abato n'asitula kabebi n'ayambuka nako wagulu mu apartment ye baabadde so gye yavudde mu apartment n'akomyawo omwana adde yakomyawo omwana bw'atyo okuddayo waggulu yasa eddakiika 10 n'ezo omuliro nyumba neekwata omuliro oba okitegeera so bano bajja ne basirikira mu muliro ne baggwawo completely so Kayitesi ali ku poliisi eyakawempe gyakuumirwa ne fayiro ye eri kumpi almost okubanga buli kimu kiggwa statement zonna zikola fena tuzikoze taata akoze wa boda bona side ne side zibakoze statements so alabika ready kubanga agenda mu court ndoza wiki inzo kubanga egenda mu maaso what is behind this story ekituufu ekyaddala ekyenkomere tunaba kubeera nga tukitegeera kubanga ono omwana Patricia Alinda yajiira mu muliro waliwo ebifuluma nga biraga mbu kazini ono Susan Kayitesi yamwegezaamu okumutta emirundi 2 yamwegezaamu omulundi ogwasooka ene yabadde speech ya mama gye baziise Susan Patricia ono Alinda n'agamba nti ono yagezaako okugamba omwana we yamunyonnyolamu n'amugamba nti munnange Susan yampangidde abantu bajje banze abadde n'emitwalo 5 naye babadde ssente emitwalo 5 baakomyewo ne boogera bino oli n'agamba sobola kutta kuba simanyi ng'omufaaki n'asimatuka ku olwo mbu omulundi ogwaddako Patricia ono baamutega obutwa mbubbu era n'abunywa n'alwala bunyonyo n'asimatuka naye nga Susan ono gwe bagambye yabookereza mu nnyumba era abadde akola bino byonna mbwaddayo neyetonda amami amusori biki lesa agendere ne bamusonyiwa era maama wa Patricia Alinda eyajiddidde mu lino jjajja Bini yagamba ono naye alinga mwana we talina nsonga lwaki mbwa n'aba agenda mu maaso n'okusiba oli ye yakoze ddaloosi yakoze loosi byawedde baziisa omwana we wakati mu miranga so bwe bityo bwe biri ne update z'okuziika n'ebirala byonna tujja bantu banyonnyola
nona tufunye chance letako omubiri gw'omugenzi kukyalo kwabadde abeera era ndi sure nti ajja batuukira wane wange maka gange awo tuyinza okuleeta omubiri gw'omugenzi abantu bakube eriise evanyuma ku kifaananyi ne keesi kubanga tulowooza tuyinza obutakkiriza muntu yenna kulaba ku mulambo guno kubanga bano baaweddewo tuyinza obutaagala kulekera abantu nsisi namwandu ye complete tuyinza obutamukkiriza kulabira ku ddala kubanga mwana muto myaka atali n'olubuto olwa munywanyi waffe lwe yasigaze olw'emyezi emeka emyezi 5 so tuyita mu kaseera kazibako counseling a call for help if there is any counselor asobola okuvaayo ng'omanyi counseling obulinoza omutima gw'omuntu mu mbeera kuba omuwala ono alina olubuto ali myaka ndowooza nga 12 awe watu ekine nnyo kala 2 mu gumu n'essuubi nti yaziweza tusobola okuyisabako obuyambi bwo bw'osobola okuva ino ojja n'okuyamba n'ocounseling omuwala ono kulaba nga tisi omuwala abeerawo n'atafuna buzibu bwonna n'atafuna pressure like n'abeerawo paka lwazaala omwana wanaaba yamaze okuzaalibwa nga ffe bakwano booli will take responsibility n'aba tusobodde okutekinga then ebisigadde tunaba nga tubididiza family ebadde vaamu lukonge Ivan aka Jajja Bini so byebyo ebiri right now video eno njikoze olunaku olwaleero lwakutaano so muninde updates zinaba ziddirira nga tubabulira kyaki nabakigenda mu maaso kubyokuziika mulambo guve mulago gunatukira kwano batunagusaza busaza so byonna tuberenga tugenda maaso nokulabanga ate tulinda ebinaba biddirira enya lyange nze Sonko Muhammad yenna ina support yonna kwese namba jolabaawo wansi tukulagirire ojje obalu mtu aiza tugulira ku case kwa bena tukyanonya binonye tukyanonya case tukyanonya transport tukyanonya bikozesebwa mu kuziika tukyalina okunonya obuyambi obwa namwandu tuyina omwana kati kuba omwala alabika ali myezi giringa nga 5 ala katuse mutamu yeno tano kugenda mudagala okubeera nga anywa eddagala mu ddwaliro paka kuzaala byonna osobola obeera nga okwatagana naffe butereevu tubeera nga ate tugenda mu maaso. Nnyo lyange nze Sonko Muhammad banywanyi mubeere bulungi.